Bannayuganda bannange waliwo obuzibu yenze Kiseka Umaru aka Mr. Deep Politics. Message tuzita nezituuka ku bantu bannayuganda bannaffe okuyiga kye batamanyi. Naye waliwo ebigenda mu maaso. Nkoze nga video zange nga ziba mpanvu za dakiika 5, dakiika 6, dakiika 7, dakiika 8, dakiika 3, dakiika 2. Naye abantu bano bakwata video ezo ne bazitemamu akatundu. We bamala ozitemamu akatundu ne bakwata ekifaananyi ky'omukulembeze waffe ne bakyeditinga ne bakifaananya bubi. We bamala okifaananya obubi ne bakiteeka ku video eyo gye batemyeko akatundu. Ne batandika otambuza bwe Kiseka Umaru wuuna avuma Kyagulanyi. Baganda bange, nze buli kyenjogera kibeera on camera. Ate sikola video nyimpi, nkola video mpanvu. Abantu abo si bantu baffe. Abantu abo si bantu baffe. Abantu abo bagenderera kumenya bantu mitima. Bagenderera kulaba nga bakonfusing abantu batuuka okwebuuza naye ddala ani mutuufu, ani mutuufu. Ekituufu kiri bwe kiti Museveni ako kakodyo kakozesezanga ebbanga lyonna nga kyakola bw'alabanga opponenti we anoonya kyamuteekako kibuze ng'atandika okuzimbawo ekikye. Kyagulanyi akolera Museveni n'akuleetera Babi yagenda mu State House ne bakuleetera busimanyi Joel Ssenyonyi busimanyi yali bilioni 1.7 Eva we banoonyako kye bakuteekako ekituufu ne kibula nga banoonya malisi nga banoonyayo kye banaakuteekako ekinaabuzaabuzamu nko ku bantu. Abantu bangi nnyo tebabeera ku social media, bangi tebamanya bigenda mu maaso. Era bannayuganda bannange video ze batambuza video yeeno. Sagala kuwulira ennaku zino be bannaffe abatusuubiza tugende mu kalulu. Wamma kano Dr. Kizza Besigye ensonga yo ngitegedde, ensonga yo ntuufu. Yingira ensiko otubulire wakusanga. Ono Kyagulanyi ali mu kutubuzaabuza nange nkirabe. Yingira ensiko kano Dr. Kizza Besigye otubulire wawe tukusanga. Tuve ku ono Kyagulanyi. Kubanga anaazina takumba. Senga Museveni yalinda Kawanga semwogerere okugenda mu nsiko senga nakati akyalinda. Kati ate gwolinda Kyagulanyi. Kyagulanyi yakuwa rights ez'okubeera mu Uganda. Kati Kyagulanyi waba akolera Museveni ate nga gwe gwolinda. Tuyingire ensiko Besigye naawe. Bino biveemu wamma biveemu va mu kulya obudde ebyo musimanyi tulinde Kyagulanyi. Kyagulanyi atulwisa. Yingire ensiko. Nzike nyini nja kukunga bannayuganda mbagambe tulumbe tugende ne Besigye asazeewo tulwanyise omusajja. Fere tugenda kukola ki? Tetugenda oba okyakwata microphone nga wojja otugambe awo tujja kukubuusabuusa. Naye bw'onoobaka emmondo ne tukulaba n'emmundu kubanga olina munnamagye. Kiki ekikwagaza ogoberere civiliani? Gwe ne Mukisha Muntu muli bannamagye omujje n'omulala kano. Ate oyagala ogoberere civiliani mu nsonga z'ekinnamagye. Febyo tubiveeko. Tukitegedde kati Kyagulanyi abuzaabuza video eno mpanvu. Era video eno nagezaako okulaga Dr. Kizza Besigye nti lwaki okola ebibiina by'ebyobufuzi ng'ate ogamba mundu yejja okola. Naye kati abakulu baakasazeemu mu kukasalamu ne bata video efaanaganako bweti ne balaga nti nze nkoze eki. Olabe bataddemu ebifaananyi by'omukulembeze waffe nga babifaananyizza bubi. Ekitegedde video yeemu yeeyo. Kati bannange bwe muba muyina ekyokuba ku Kiseka mujje mwogere amazima, mujje mwogere ekituufu. Naye temukola malisi. Ekyo kyokka kibalabisa. Muli banyampi. Buli akwata video efaanaganako bweti n'agitambuza oba okuba na mukulembeze waffe direct. Kubanga nze nali njogera ku kirala mukitwist nze mukifuula kirala. Okitegedde? Mwe muli banyampi. Waliwo n'abagitambuza n'abakulembeze bazitambuza mu message mu group za diaspora. Tambuza video eno etuuke buli wamu. Ono malisi gwe bakozesa teri yakozesa malisi nga takolera Museveni. Ekyo nkikubuulira. Eva batuukiriza missioni bagezaako kunafuya bakomuledi baddala. Okitegedde? Bagezaako kumenya bantu mitima, bagezaako kuconfusing abantu batandika okwebuuza naye ani mutuufu ani mukyamu. Okitegedde? Kino
nkola ya Museveni buli atambuza video eyo teri comrade agikuweereza si buli akugamba nti Museveni mu binti comrade abantu tubalabira kubikolwa teriyo comrade wa mutufu atambuza bino ate video nyingi nnyo eziri eyo babutemako eno video yadda eno video ndowooza yaliyo ndowooza mu gwakuna oba gwakusatu omwaka guno gwe tulimu 2014 2024 respect